Mazima amatuufu kizibu nnyo okumanya ebigambo omuntu by'ayinza okukozesa okulaga ennaku n'obunakuwavu bwe tulina. Ntera okwegumya era ebigambo tebisobola kunnema kwogera, naye ebigambo by'oyinza okukozesa nga mwami Mulwana atugenzeeko, amazima amatuufu bisobola okukubula. Omusajja omwesimbu, omusajja omukozi. Tubadde tutambula naye emyaka gyonna nga bw'aba ayogera ekyo ekya small and medium enterprises ekya SMEs, ebitongole ebyo ebitonotono ng'abeera akyogerako nnyo era ng'akiteekako nnyo essira. Tukimanyi bulungi nnyo nti ffe ng'aba Standard Chartered Bank n'ebitongole byabadde akulira byabadde akola nabyo era n'ensinga Uganda tugenda musaalirwa nnyo era alese eddibu ddene. Kakati abadde chairman okuva ekibiina kino ekyatandika okutuuka 1999 n'aga nti bannange nkooye kampumule ne bannange bakole ki bakwate enkasi, naye bw'ava kuba chairman nga tetusobola oba abaaliwo nga tebasobola kufiira wisdom ye na birowoozo nabukubiriza na bwa kisajja kikulu, ne baga nti kati nga bw'amaze buli amaze bwa chairman agende ku kyetuyita advisory council ya UMA, era ne bafoming bwa advisory council ya UMA era n'agicharinga okutuusa omwaka oguwedde. N'aga nti bannange era kampumule, naye ebbanga eryo lyonna mu bufunze bw'ogamba nti lugogo UMA oba otegeeza mwami Mulwana. Badde atuyamba mu bintu bingi era ye omu ayakulira akakiiko ak'abasuubuzi mu Commonwealth yali mu Uganda, yaliko chairman w'abasuubuzi oba amakolero mu East Africa. So James tumusaaliddwa agenze, naye kijja kuba kizibu okuzaawo omuntu omulala asobola okukola nga James nga tafuna na musaala kuva gye tuli oba kutusaba commission. Mukama muwe ekiwumiro ky'emikono.